Mpuga si wamanya Masaka. Ai twade mukunga bya Mpuga. Twade muleke kono n'abaana feature mpya wano. Temunda kwogera ku bintu bya Mpuga wa. Manyi galididdo. Kakati boba wadde otunulidde nnyo zayo kamera. Zayo kamera. Ondeetera ababadde ku mukolo. Tujje tubuuza ab'e Masaka. Ono mumanyi. Wawulidde yayogedde Ismail ADF. Ismail yayogedde biki? Wawulidde tamanyi naje tamanyi kibiina. Yazemu. Tabadde ngagwe. Tamanyi kiyazeemu. ADF. Tamanyi yazemu. Bamuleze bulezi. Kugenda ku mukolo. Nga bakamye embaga n'okyama wali yafudde. Obuuza mugole baleeta maiti. Kakati byabadde waffe. So mwalabye ebijjankunene mwalabye ebintu ebyewunyise Masaka. Sirabanga na comedy ali mbira bya bufuzi. Kirisi bali mu kola nsimbi. Kibira beba gundi container. Eri gundiwa China ejja. Era nsasira abantu baleta kudi. Hakati abo tuli wano. Era kibiina kigenda kusereba bweki tekibiina bakweterana kiri awo. Batwanyiga. Batwanyiga tumulage tusobola. Kyovola bazimba tazimba njagala bavenga bagambe kyo mu president mu 7 gwego tunulidde anajjako omuntu ye gwego tutunulidde naye bigambe ebi Kyagulanyi ebigambe ebi Kyagulanyi beba mutunze no mutunda tava mawulire beba muogerako buli kase kugambye na nebigambo by'abantu tebitta muntu abantu abo amalusi gabayina amabi singo musajja yafadde nebigambo mazola ndoza tebitta nabantu Nyanzi byenjogera ntera bikuwomere munde eno musati ayina okakibu katajja babulira era Nyanzi okugana ne bamukwatamu n'akomawo endowooza yendala nnyo endowooza ya Nyanzi yakusima ekinnya fuuti 2 mwaga akwate nupu yonna agiziko beba mwamutandise temujjako muliro era lowooza okuwa Nyanzi kaadi mwaba nupu mujja kuba wadde kaadi owenaali mwawadde emirimu nendowooza kati gyalina omanye ebyobufuzi bizibu nnyo nadde ina gwe naga byobufuzi bitamiiza biringa omusajja ng'otandise okuyingiramu obwamalaaya ofuukira ddalako omuntu ne kakuggwamu gundi. Salamu alaikum agati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Agati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Nzira okubeera ng'otulaba byonna byokola nkwaniriza nnyo kubuzaako nti osibye otya wasuze otya mu ggwanga mwotulabira essaawa otulabira ne mu kitundu mwoli afujja okusomozebwa kusaasidde ofiiridde olwaziza n'okusomozebwa okulala so tuba ku buwanguzi okuyozaayoza nze Matiya Sekanjako nyina Mr. Kayondo munnabyabufuzi omutendeke omusunsuzi wa nsonga musajja bintu byonna tugenda kwogera ebigambo olwalira agenda kubuuza tutandike tukwaniriza ssebo emikutu gyonna ndaba mbabuuzaako nnyo mwenna abatulaba ku mitimbagano gino manyi Uganda ensi yava we twali tugisuubira myaka gire egiyise kakati ebintu byonna abasinga babirabira ku mitimbagano manjagayenze bampita Kayondo Medi munnabyabufuzi omutendeke egamba gwe kyoyagala mu byobufuzi kyombuuzaako naye bw'oba oyagala ebikunyumira oyinza obutajja wano wange oyogera mazima waliwo ebintu byola anti akati omuntu bw'otamubuulira amazima tasobola kulongoosa nsobi ze zasobola kukola naye njijja wano ne ntandika okulaba ne nzirira ekikopo n'ekifuula essowaani ewange tojjanga
ekikopo nkiyita kiki kikopo essuwaani ki suwaani kakati awo n'abaana abalala betuleeta mu buto basobole okutegeera ebijja mu maaso ne bwe tunajjanga wano ne tuddira ne batwambaza ensimbi noddira eyali badde ayambala essaati eno n'ogifuula eyaki essaati eno nyina ojjambala nga teraze biki bya munda eya obulamu bulungi si bubi era omuntu obulamu nga bulungi oba omulaba embeera njiraba naye wadde bulungi naye era mu byensawo si nnungi ate kyonga okyeganye mangu sigenda kusaba okusaba ki ekikulu omuntu ayinza okubeera omusajja obulamu nga bulungi bambi abo balaka bo bali bulungi tetuli bulungi kituyamba kulya emiwogo ne tukkuta togaana ya njagala tusookere ewa chairman Nyanzi olunaku olwo lwazibidde olw'eggulu neziri ennaku endala eziyise bafuutu sojja nalabyeko n'omukulembeze Latifu Sebaggala n'abakulembeze abalala nga bamutadde ku ntandalo bali mu mukuba bamuli bubi bamugamba ave mu byokugaba kaadi za NUP ave mu byokubira abaana amasimu nti va mu kifo ekyo ogundi yagenda okubeerawo naye Nyanzi ye alaganga gwe bakuba obukubi ekisooka kizibu kiri luddawo eri Nyanzi ki ekireetedde abakulembeze aba NUP okumuggyirayo enjala olwaleero ne bwe nali badde nze Nyanzi yeetaaga okusooka omukubira ddala ate mwabali eyo mukwate ne ku kibooko mu mukube bwe mutaamukube Nyanzi tagenda kuddamu kutegeera Nyanzi bw'omupimaapima saze kunyumirwa bintu wano bw'opimaapima Nyanzi okuva lwe baamukwata ku bya paleedi n'agenda bamukuba obooko n'ajja ng'afunye ne ku binuubula ebitonotono Nyanzi yakyuka era abantu ba Nuupu mbawa magezi Nyanzi oyo yeetaaga mumuteekeko kasita kanene nnyo ate nga mumuteekako ne katuraka akatono kakiipu nga tekalabika mumutambulireko era nze eyagambye Nyanzi ave mu byobufuzi agenda alanname atuwe ewaka mwakoze bulungi era mbeebaza nalibadde nfukamirako wano wansi neneyaga kati ng'onaawo abantu ab'NRM kadi ewedde emirimu osooka ku Nyanzi Nyanzi NRM yagivaamu Nyanzi byenjogera ntera bikuwomere munda eno mu ssaati alinawo kakiibu katajja babuulira era Nyanzi okugenda ne bamukwatamu n'akomawo endowooza y'endala nnyo endowooza ya Nyanzi yakusima ekinnya fuuti 2 mwaga akwate ennuupu yonna agiziika omwo bwe bamwamutandise temuggyako muliro era alowooza okuwa Nyanzi kaadi mwaba Nuupu mujja kuba wadde kaadi ow'NRM awadde emirimu n'endowooza kati gy'alina omanye ebyobufuzi bizibu nnyo nadde nyina gwe naga byobufuzi bitamiiza biringa omusajja ng'otandise okuyingira mu bwamalaaya ofuukira ddalako omuntu ne kakuggwamu gundi mutambuze kyalibadde nansonga naye Nyanzi bwe yava lwe yava eyo ne bamuwa jjo ate bwe bamuwaagudde ne bijagabira ddala ngazadde kayiira totunulako sayidi ndala nti Nyanzi waliwo abamukuba tewali bamukuba byobufuzi bino olina okubimanya okuba lwe bamukwata okusinziira ku nze endowooza yange nakola ziri statement nawaddeyo amannya biki bwe yavaayo kati ku bintu bibiri ayinza okuba amugamba tukutadde naye tulina otuyambe abasajja abo batemeeteme tukutadde genda obayuze twaleese wano amakya bw'omala okubatema gwe sirika tujja kubeera naye naddayo mbayingira male mpolampola gwe tofaayo tujja kubeera mabega ye nga baamutamangu mukulembeze lwakuba ne mu byobufuzi okwagala okuzobozeseza mbu ng'oyagala kuba Nuupu egwere mu ttaka basobola okumuta kati ffe abalabi oba mmwe abalaba oba abawagizi ne mugamba olaba Nyanzi baamutadde waki baamutadde
ali kimu ne government olusinga tali nakyo naye ekyo bw'omutano omubaddiza eno mu community ng'abaabalala tobazizaayo ye Nyanzi nga bamutadde okirengera ekintu ekyo anti bamuyoola yekka genda mpala Waiswa yadduka bamuyoola yekka be batayoola abalala bonna tebali mu makomera kesi ki olowooza kesi y'abali n'ey'abano kesi kye yali badde okusinziira nga bwe baazimba ekintu yali badde y'amaanyi yona yadumira parade n'ey'abaana abalala eyakulembedde okufulumya essasi ne yabadde awa ebiragiro esembabule ewa Ssekikubo nono omwami munnamagye Lwasande omwogezi w'amagye mu Barakisi e Kasijjagirwa yagambye bano tubajje eno gundi Lwasande ogundi atwala Barakisi e Kasijjagirwa bano tubatutte tugenda okunyonyereza tubabuuze ensonga kwe yabudde ono yali badde afaana ng'oli mukulu Nyanzi ekyamukozesa parade ngaffe ye yakumyemu bali abaki omuliro bali bonna be twali bafuddeko naye ke tukwataani ono kubanga yateekamu abaana biri ebikolwa ye komanda gw'otadde komanda okutte mu kaceeri kiki ebyo nga nze ngamba ebyo era mbabuulira okuteeka ate ebyobufuzi bino bwe mubiraba bizibu katego kazibu nnyo twaffe bwe twali tutega enkofu mu byalo twasimanga oba ebisolo by'omu nsiko byajjanga otuulira emmere naye twasimangawo ekinnya wansi kaka ne tubikkako ebisubi ekyasaatunkanga tekyamanyanga kiri wansi kyagwangayo buki Nyanzi oyo gundi oyo Nyanzi era nkakumalirayo mwabasaatuuka ku Nyanzi mugende mpola wansi wa Nyanzi waliyo ekinnya Latifu Ssebaggala okukuba Nyanzi oli mutuufu era mukulu Latifu Ssebaggala nakulaba nakulu oli mutuufu era bwe munnoonyezaako mugambe byayogedde ku Nyanzi bituufu era Latifu Ssebaggala mukulu Ssebaggala Latifu wa muganda wange nkunoonya nkuwa enkoko era bw'oba omundabirako bw'oba afunye akantu kano bye wayogedde bituufu ate ne Latifu Ssebaggala yali badde awummula naye bambi asigaddewo neyeekuŋŋaanya kifo kya paalamenti akitadde nayagala abeere awo osanga naye bw'awuliriza bw'ati n'ateekako wano akawuliriza wano awulira nga eri Nyanzi alina byafulumya ng'ate birabika bikuba Latifu Ssebaggala akati aga tajja kumulinda kuzimba kambe ng'obudde bukyali kati Nyanzi Kawempe South agenda gikolera atya Nyanzi gwaleese wano twaleese mu musajja ava mugundi mu kisepiki mukulu Nyanzi abantu ba Nuupu oli muto wa Kyagulanyi manyi oli mukulu wa Kyagulanyi oli tiimu yo yonna eya Nuupu bemba ssebo muganda wange Kyagulanyi abawuliza video zino bw'oba mwagala muzimbe ebyobufuzi ebigenda mu maaso muganda omuteeke ku bbali genda foloni ne basajja bo bawuliziganya oyinza mangi mu nsi ez'enjawulo abakulembeze abatambudde ne baganda baabwe ne babusuula mu kasero era omuntu omulabe ng'anaakugjawo bw'atayita ku mwanawo ayita ku mugandawo bw'atayita ku mugandawo ayita ku mukyalawo kati gavumenti ayinza okunyonyogera Kyagulanyi n'emulema okumufuna akati bwefunayo ettabi erimu neriteeka wano naye tesobola kuvaayo kati nga enkya bamukwata ng'akoma nga bagannange baŋŋambye kino era baŋŋambye tesobola era asooka najja n'awaayo akaseera ogenda okola siteepu gy'atambula ng'atambula nga ssekkoko ogenda okulaba atambula ng'atambula nga enkoko ze bawadde obutwa ogenda omuteeramu okumutuuka omufuna obulungi ng'olabira ddala afaanira ddala ng'omuntu akkuse naye nga wayisa akaki akati nkuddiza Kyagulanyi kyeyakola mu kulumpuuga awo nnyini temumulinda kumenya kibiina kyammwe bw'oba mwagala okuzimba ekibiina mugambe mukulu Nyanzi weebale bye watukolera otulabyeko nnyo oli mukulu wange naye okusinziira endowooza yange siiyo nga muganda wogwomu wabula endowooza yange y'abantu ba Uganda bonna bamuwummuze wali kibiina kigende mu maaso
naye banaamusigazaawo batula ku lukiiko olufuzi olw'okuntiko olwa NUP alutuulako nga bwomanyi bagamba waliwo ekirala ekijjoomanyi kinyaga bitini kakati kino ffe tukibagambye kireke kutwala kinene ekyawaggulu ffe tubabuulidde baba tebamanyi batuweeyo emyezi 6 batunule entambula ya Nyanzi kati Nyanzi akoze byakoze n'akola byakoze naye nga tebannamukwata yali mukko ebitege ebitono naye mu kuvaayo statement zakola tezinyuma niwe mbanze Kyagulanyi ngoli muganda wange kuteeka wali bali mumulaba yuyo n'okuwangula yennyini Nyanzi tasobola kuwangula Kampala era bw'awangulanga Kampala si omukulu Nyanzi bona amuwangula kiki oyagala mutonere si sente nze saagala bitubeere wano nze abamanyi bammanyi era tola noloza wakyaziza wano gundi omusajja ali akurugusa wiribbalo wabula bemba muzimba kibiina oyo Nyanzi mumuteke bali eteera tetutumumalirako budde kubanga ye Nyanzi tasobola kuwangula Kawempe South tasobola ate kati bungamba kamera nkuge tokyasobola kuwangula kifo ekyo watandika okutambula nga Ssekoko abaana abo boolaba bannupo balaba bamuteekamu obugundi buno ye teyabulaba naye agamba waliwo abasindika ba buloga babukube ne bwe mbanze nzege wano nini tusina kibiina kati njogera omuntu analysis nsomesa ebyobufuzi n'abaana babijjamu bajje ate ekyo olina okumanyamu abantu ba Nuupu Nyanzi yekka si yekka obulabe Munuupu azipanawo era gavumenti ng'eyagala okukukosa ekuggyeko tosobola kutambula bootyo nga tekutaddeko gavumenti esobola okukubega paka okutuuka ku mukazi wo nobeera n'omukazi emyaka 6 naye ng'oluusi bamuga toyogera naye nga yinayo ekyekunoonyako ebyo ebyobufuzi tolowooza gavumenti okusinziira omusajja bw'abaminyisa amazzi banywa kyayi talimu sukaali omugaati gwagala batuga bamira tebamira n'olowooza basobola omuleka ataayaye tumutema tutya bakayo Nyanzi bonna bawayiso bajja kubakwata abasajja bawayiso ne bagamba bajja tukwata ebyobufuzi naye kati lwakuba gavumenti ate ekibi kyekola kati bwokwata ate bawayiso n'okwata baani noyagala abantu abo oteeke embera nga gwe gavumenti oyongera okugwa era ogwira ddala tobakwata baleke ono walabye ebyeggaali bino biwalabye bino eggaali abaana ne babba abantu ebyo Kyagulanyi alinga agenda ku musawo Omuganda awo abayisalawo n'enkoko tibadde bagamba ffe nti ffe tuli bwe tuti naye baabali abantu nga banokuwala bambi musajja wa Katonda bambi awo ekyo era bwoba oli mu byabufuzi nowatabeera okutuuka ezo ezikwongera maanyi ebyobufuzi bwe babikakkana kati awo yafunye gundi yali nnyengo Katonda wabadde alina ebitundu 5 mu 5 yayongeddeko ebitaano ekyo kyokka kiwalabyawo naye era tekikwewuunyisa tebaba kutta abantu 30 gwe nakomyeko okuwulira nga bakwate tokyewuunyisa nga bazze mu maaso ga kamera nga bagamba tuli ba Nuupu okwogera obwogezi nti oli wa Nuupu kikonfaminga nti oli wa Nuupu Owenaali mwagamba abo si baffe bazze mu yunifoomu zammwe wabula olaba kye baakoze mu butuufu ky'okwongera kukukola ki kukuteeka wansi naawe oyagala okyewandulemu okikasuke wali bwe kiba ekifo ky'ennyama kiri mu kutuga onoonya engeri gy'okiwandula ng'abantu tebalaba kaakati bali mu kukiwandula naye wadde bakiwandula gindi ebinaavaayo tuli wano ennaku z'omwezi ziwandike ziri mmeka olwaleero ziri lumu leero lumu ogw'omusanvu lindako ebinaavaayo bibino byetwabakutte twagenza obbasanga nga baali ba Nuupu era twagenza okubabuuzabuuza bagambye babasindika batwegattemu ono nannyini bantu abo gye baali ku yunifoomu akyeyambulira ddala afune na bano bennyini abaakikola bamudifeninge era akikuddize ebyo byebyobufuzi bye mulaba wano mu ggwanga tebiriiko bya mazima ng'ensi ziri ezikuze ebyaffe bya muntu ayisaawo n'oli ayisaawo n'oni ayisaawo ono wayise tegawo ekinnya nsimi otagenda kudda ng'ayitawo ono ayise wali omusanga tomusanga simusanga
kati wano mbabuli amaze twati tunaana kutuuka kugenda mu nkola ebibiina ebingi obiraba byakulya ssente bamboga bali eri Masaka n'omuganda wange natundi Muhammad Nsere ku musajja Muhammad Nsinga okwagala nga tetunda batuuka awo njagala osookompe ku perspective yo ku view yo ku bino ebiriwo ku Nyanzi byonna ebyo ebyanyanzi oba si kaadi oba si kati tasaana kuwa kaadi asaana awummuli bwe banaamulemezaawo ekibiina bajja kuba bayongedde okitemaatema tewagenda kubalukawo entalo ki oluvannyuma lwa kaadi okuzigaba nga bino bitandise okujja wano even before list okufuluma kyolina okumanya Nuupu buli kifo kirimu abantu abali mu bameka bandaku ku basatu tugambe mu central wano buli kifo kyonna wali omubaka wa parliament wa Nuupu nga anyonya kaadi kaadi eriko abantu bameka basatu banaaba babiri kwaba abantu abamu mulimu n'abayinaale gwe nale mumpimira kuki oli asobanga yafaayo bino mbikubuulya bya bufuzi gendaawo ontubanyiza omukuteekako kumala emyaka 2 naye nga bamukuzimbiddemu nga agent nga mwali bamukuzimbiddemu era bano bwewalaba basiirwa abo najja n'awoomerwa bangwe emmere n'atatuuka wali n'atalinda mukolo Basiri agamba nti bamusaba ssente aba NUP bwe yazigaano zibawa ne baluyungula babuloga batandike okumukuba tewaliyo bya ssente naye ali mukweta n'ali mukwenazaako nziro naye si bwe kyali badde beto negwe bwotuna Bashiru kazi we yayogeranga ensonga bwe yatuuka mu parliament wadde munomuwulira ojjukira kazi omumanyi owa radio omujjukira Bashiru bali bamaanyi ekyoka kikyamuwesa kaadi eyo Logaseja alina kayimba ke yakubanga ka Bobi Wine ako ngakubira ku Bobi Wine kakati abaaliwo ne bagamba omusajja abadde atulwanirira kati obayinza omuzimba okumala ekiseera era gavumenti tesobola kutuula n'etazimba nkola eyo enkola yonna woli n'aba Nuupu obalaba mu gavumenti balinayo abaabwe balina capacity eyo abasirikale nzo musanga olusi naye nga olusi alina abamunyiza era najja n'akubuulira bulira munnange nywezaamu tetukyafuna tiya gaasi buli oteekamu abeekalakaasa tiya gaasi awera bulungi yongeramu amanyi togaana kujja bano bagundi bano ba Muhammad Nsereko batwala tugende gurupu eyo nanga boogiraba munnange nyoza amaanyi feno omusimbi tujjeyo tugenda kukola ekibiina kakibiina kyawusa okujjako gavumenti kwaba ebibiina ebyo ebibiina biri mu kukola ssente bali mu kusiga ssaawa zino byonna basiga bali mu kusiga ssaawa zino bakabadde bali n'enkuba etonnye bakoole naye ekizibu kyendabye bye bagenda okukola tebijja kuva mu ttaka kati kyani awo kiyinza okuva mu ttaka kijanjalo kyani kyampuuga ekyani kijanjalo kyawo bwe tuba twogera NUP tugigeregeranya kati ng'ekibiina ebibiri ebiriwo ebyamaanyi wakati wa gavumenti ojjako kyaza NUP kati NUP bw'olaba bano be bataddewo bajje baliidinga NUP eveewo byebino ebijanjo by'eŋŋamba ebitasobola kubanga era bw'oba onaasula gavumenti atesobola kyampuuga tekisala lwera ate kyampuuga Masaka mbula kyoyagalayo kino ekibiina kikubuulidde wano abo tebagenda kuleeta na mubaka ekiriwe kyampuuga ayi ekyo bakiyita kamuukamu twetalane kiri awo kirina ababaka bana kirina Mpuuga kirina Bediwanika Juliet Kakande nembwate kamwa Michael Kakembo byajjira ku kaadi gye balookinze bali ba NUP awo tuli era bwe mumuzambuza ku ekyo kirina ababaka bana mu myezi gino ena ekaadi bwe tuba tugibala balina kaadi ya NUP gye balina kubanga tebajjira ku yaabwe kati olina 226 tubale beeyi y'amanda mu mbugo abo tuddamu nakuba ffe tukyabalowooza nako era batulowooza kuba baka abo tebajja nkubali abaka batagenda kujja babale abatadde Mpuuga awo yagenda kuba president mu jemu nekyamwanguyiza butaswala wano ekyamwanyiza badde bagenda kubeera nga Nambi ne Nalukoola 0000 kati adduka kibabu alaba omuliro gumugoba wali ewuwe mukungwe kati Mpuuga tumujjeko Abedi Bwanika akomawo kati ngano nakya Abedi Bwanika
Naawe sagala njagala bere analyst ali independent. Sagala ngambye independent go gambe wa Abedi tomanyiwo. Simanyiwo. Abedi wira Kakunyu, Kitanga, Kyajubirwa, Kagezi mbala byalo bye. Mwe mwava n'omwami kana akavubuka ali Kagezi kana akayingira akagenda wa President Museveni kambala Katerega. Ali eyo musanga ayogera akanga zogamba agenda kubuka mu banga alinga kinyonyi. Mu bintu bibiri kuva olwaleero abantu mbawe ekitiibwa. Ontu waba teyalidde oba yalidde naye waba yakugamba muganda wange Kayondo nkusitudde n'enkuteeka wali nga tolina beerawo onywerewo naye omala okufuna omuntu ono ddayo wansi omubuuze abantu awo yensobi gye basinga okuba nga bagiina. Ate ekirala mubawaanira babeera waki badduka badde eri bafune obuyambi badduka badde eri lwakuba mu Masaka mwe bava eyakuvuza okuleeta wano muwe ekitiibwa ne tolinda kuva mu mmotoka ye n'okwata omusumaali n'ogufumita emmotoka. Abakulu abo olw'ennaku z'omwezi ziri lumu ogw'omusanvu bwe badda mu paalamenti kijja kubanga bw'ogamba ani adda sibataliyo siraba wadda nyatombalidde bulungi babaka abo jatuba balwomu kuomu waliyo Mpuuga oyo muleke agenda kuba president afe tukyambalanga mubaka kubanga talinaako kiyakyala talina tagana president buliwa wa Uganda ne gombola yeewe tajja juwangula Mpuuga tasawangula gombola yeewe wava tajja kuwangulawo kakati tomubalamba president abagenda okubeerawo. Yes. Abedi ni bwana ayogera bino byayogera lwokuba gomulaba ayogera ayanguyiriza. Taino bingi gwe byolaba nga byakoze eki. Bwaga byendo kwaze mwanyi. Kitaawo ku kibanja gyoli mwezi ya Simba yazikuleetera. Omanya abantu bano bagenda ne baguwaza abantu emitwe ne babafuula w'ennyanya. Ne baddira omusajja ayina yika 5. Ekibanja kyo bwe kiringa yakigula sente mu kubonaabona naye najja namuggyako amagezi amatono namuleetera ebikolo 40 namulamu ate yamutegeerera nnyo ne ku kibanja ekyo akuwadde ebikolo 40 kolowooza omuntu agula yika 10 tagula bikolo 12 byakusimba ku kibanja ekyo. Tutunulira omuntu oli atasobola atesobola tali wa yika 10 agwa yika mmeka asobanga alina kayika kikamu yayogera alina yika mmeka ndino we Masaka nze siri we Masaka kati njagala nze nkubuulire talina naye kyalina toli oluyimba lwagundi olwalimaye lole yajjaki omusajja onabeerawa talina kyalina talina kyagamba abantu yamala okulya nakkuta giyajja emmere n'atandika okubirayo empi. Era ab'e Masaka mbegayiridde bwe munaawo omusajja oyo yakuba empi yakola ekibiina kino kiruzinga n'akitwala n'akiziika yakitwala mu kiyira tekiddanga na kaakati nekikuruguta mugga nekigenda ate woolabanga boolaba Mukaaku n'olaba oyo Mpuuga n'olaba wa Abedi n'olaba oyo ono ani Mabike manya basibye ekintu muguuni mu kutiya bakitadde wano kidduke lwakuba kirimu ensimbi okujjako kyembakuutira buli abasanga musabe ku ssente. Niti nga tulabye omuntu yabadde muyitirivu nnyo e Masaka. Nakola programu emu wano betuko abantu govudde nze nvudde katisika kale kamwe nvudde mu Ndeeba ono avudde Katunde omukulu oli avudde Kyaluwajjala bwe tuweza ntufutta abantu tuweza abantu 10. Akati omusajja yajja abantu 2-3 nkwegayidde jangu nkwegayidde ogenda kunswaza era abantu eno mbagame Masaka ndi w'amaanyi nkwegayidde jangu najja basi bagenze tebalidde wa nze mbayitawo kadi bagireeta kadi bagirete wange mwami wange ngenda nno batuyise babayiseewa ewa mukulu Mpuuga tulina ekibiina wali naye batugambye waliyo n'ekkantu nanga naye bukyangu nkugulira bifi bya nnyama na nkoko tokutanga ddala amazima nnyama ki gy'oyagala nkugulire abatugambye tugende batusuubiza ne maaso tujja kufuna kadi gwerinda era bwe kadi ez'obwereere ojala kudduka eyo bagenda kulaga eno bwanna bakampala n'eggwanga lyonna mbu b'amaanyi
tebalina maanyi. Yajja wano Mulwera luyajja wali Mulwera najjayo Mutobeta Kateba nabo kulwera bamukube ebifu by'ennyama. Bana abayo kyenkoko. Wabalaba yajja yali agenda okulokinga atandika otubuulira ebigenda mu maaso. Mabega awo ndoze myezi gye yisewo. Yagera bwati Mulwera ne baga yagera wana natosani nalabanga naddayo muuna na diki ebigenda na bwati nawunyiriza ya. Akolonga ebyo si birungi. Kati bana abatunda enkoko bo bali balowooza nti ono ayagala kugula nkoko. Nkoko ki? Omuntu yenna gw'ogamba oli wamanya oyingira mu Masakera weetendereza era ng'omaze okulaga muwulire gasomye media zikubye omwana omukulu ajja ekimugenda okukola Mulwera awo kigenda kusengula n'amazzi n'omuceere gw'omuyindi yajja ne tusigala nga bwe tubadde kama n'abeera wakisa ne tumulala ne biggwa n'akola comedy ne biggwa comedy ekyava mu comedy kola kibiina ekigenda okuva mu kola kibiina kugamba yeesimbawo kigenda okuva mu kwesimbayo okugwa bw'anaamala okugwa n'atera kyabugazi nga ddayo alannama ng'ayiya pulaani B. Ogasi w'amaanyi Masaka. Twadde mu kuŋŋa bya mpuuga. Twadde muleke kwonoona abaana fiica mpya wano. Temunda kwogera ku bintu bya mpuuga wano. Maanyi galiriddewo. Kaakati bw'oba wadde otunuulidde nnyo zaayo kamera ondeetera ababadde ku mukolo tujje tubuuze ab'e Masaka. Onoomumanyi wawulidde yayogedde Isma ADF Isma yayogedde biki wawulidde tamanyi najja kyetamanya kibiina yazzeemu tabadde nagwe temana kiyazzeemu ADF tamani kiyazzeemu bamuleze bulezi kwegenda ku mukolo nga bagamye embaga n'okyama wali yafudde obuuza mugole baleeta maiti kakati byabadde waffe. So mwalabye ebijjankunene mwalabye ebintu ebyewuunyise Masaka. Sirabanga na comedy ali mubira bya bufuzi kirisi bali mu kola nsimbi kibira beba gundi container erigundiwa China ejja era nsasira abantu baleta kudde kakati abo tuli wano era ekibiina kigenda kusereba bwekiti ekibiina bakweterana kiri awo batwanyiiga batwanyiiga tumulage tusobola kyovola bazimba tazimba njagala bavenga bagambe kimu President Museveni gwegwe tutunuulidde anajjako omuntu ye gwegwe tutunuulidde naye ebigambo ebi Kyagulanyi ebigambo ebi Kyagulanyi beba mutunze n'omutunda fava mu mawulire beba muogerako buli kaseera okugambye n'ebigambo by'abantu tebitta muntu abantu abo amalusu ge balina amabi singa omusajja yafadde n'ebigambo mazola ndoza tebitta n'abantu Kyagulanyi oyo twali naye gwaliko ye yamuwa buli kimu kyalina yamusanga mubaka mu bulamu wala kisinga okubanyaaga omuntu obutaba na kitiibwa oyinza okuba ne ssente ezo ng'ozirina ng'era oli ozeewula naye ng'owulira oyagala ofuluma bakube mu ngalo nga tewali akuba kakati ekyo bakimutuusaako kyeyali ayagala era buno balina obusungu nakusanga oyo mpuuga nakusanga ne yensonga lwaki message yabadde enkambwe nolabye ne Muhammad Nsereko ebigambo byawuleza nga byasagwa nnyo era byalina n'ogamba nti Lubongoya tajja bambaka wa Kampala Central okujjako nga ye avudde mu bulamu bw'ensi naye ng'akyali mu nsi Lubongoya tajja kufuga Kampala naye ekikulu omukulu yalinga atali musiraamu Muhammad Nsereko njagala oli musajja musiraamu Nsereko nabadde mukwano gwange nyina n'omukolo nali namuyita naye yankwaza obusungu nebyesazaamu waliwo omuntu gw'olaba kiki kyeyayogedde awo ekikyamu omanyi gwe kimujja nga muyina kyemuzimbye nga bwezogamba ab'e Masaka bano tumaze naye n'olaba omuntu eyali badde agamba bannange tugenda kuva ntudde wali oli najja wammwe era lwe yankubira essimu Mamadi oliwa oyo nyina wendi tuli ku mukolo ogwani va ku simu yange va emujimugobako naye oli analyst ali independent ekibiina kya byabufuzi kyowagira but so radical ku bano bampuuga n'abalala simanyi lwaki olaba oli neutral nga analyst akati nze kankubuulire kulaba otekinze side already eriwa yabaani eya Kyagulanyi emisika gy'ogikwata ogiweereza kati nze kati kankubuulire nyina okuweereza mpuuga baamuzimba abaamala omuzimba tebabalamu magezi kyekyokka era bwe gamba manyi bemmanyi n'abeena alima bagenda okuwangula abe nsobaga gundi agenda kuwangula gundi agenda kuwangula
bonga Muhammad Nsereko wano nga bokiŋŋambye mbu yagambye gundi Lubongo yatagenda kulyawo eddiini y'Obusiraamu ogimanyi si ye Katonda. Mukyali badde ekituufu ebyobufuzi twabyonoona. Mukyali badde ekituufu eziri fakiti nga tunoonyanga ffe abantu ba wano Lubongo yayinza okuba si yali badde omutuufu okwesimbawo naye yasitula obwongo bw'abantu bo n'abeera nabo n'abuga ndi nammwe okitegedde ndi nammwe kyekisobozesa kati oyo gundi oyo okwesimbawo Ssennyonyi era Ssennyonyi yayinza okuba waayise ng'ate vibe gy'asobola ofuna ate nga gundi yennyini wano atwalawo ntakyagifuna awali mukola na ssente tetuddawo nabba teesaako kati n'okuboogerako wano nga bagamuzeeyo olabe babadde ne ku mawulire ne batwogerako kitegeeza tukola ate bagamba President Museveni kati kuba nani amulwanyisa President Museveni ng'akulwanyisa manya ng'omulwanyisa bw'oteeka Masaka wali nga bwe babadde bonna ne bagenda osanga buli koona ekiddo kya tiyagasi nga weekiri era bwe muba muvaayo abantu 30 kansi tuli ababadde mu lukiiko olwo 30 bali mu kkomera naye bw'owulira nga baavuddeyo ne babeera ntende oba osaana kuwa kadi y'enaalemu era akondaawo kati bagende bajje kadi z'enaalemu kati Juliet Kakande yali atya Masaka City okibu kyamwogera ku Masaka wani wa Masaka wandiika olwali ziri tuyinze mugwokubiri ndozanga tutera mugwokubiri January 14 ba mugwokubiri nga munana wa watyawo tetusukka waawo ne lwakuba baluwa y'akaseera bavayo mu gwa mukaaga awo unasigala nga limbaka wa parliament kale ebbanga likyalirire ta atoyo muboota mwali badde toyogerako nesaagala obeera biased byombuuza mbimanyi oyagala Masaka nkubuulire mbuuza kati mbuuza ku bantu mbuuza ku makubo agaweta Masaka mbuuza ku wa kati mpa constituency ya Juliet Kakande ng'ongamba nti wano kakati baba afatasa kujjayo Kalulu aba agenda kwetereeza wa Masaka City wa Masaka City aba agenda kwetereeza oyo takyamwogera mu byobufuzi twogera ate olaba ono muwala wa gundi wa Sempijja na Mary kati bamwogerako weenaale bamwogerako n'okusinga oyo omukyalo bamwogera kati naffe tumulabira ku TV era mbaali ku TV nga mulengera ng'ali abananga abantu bange abayi Masaka mbamulaba ku TV tumulaba kati ku TV tumulaba nga ali mu kwogerako eri banna Masaka babadde bagenda kugwa ekigo flat ne balaba nga bagenda kubeera mu kibinya kya fuuti 2.5 bonna nga bobalaba ne bagamba leka tubeere nga amawulire gakyatunoonya kye baakoze kukolera ekibiina kyabwe kitagenda kusomoka Lwera tekisoboka Lwera ate nga kirina n'omubaka wa Entebbe municipality mulaba bwayogereza nga apapiriza ayogera bwati nga apapira ng'ali ebyokya mulaba oyo aba mulimba yennyini awedde emirimu oyo era bw'aba muganda wange sooka ne mutoya mwanga munnange wange sooka ojje kituufu ogenda kulimba naye limba bino oyo bwakubuulira ebintu nkaaga tabaako na kirungi nekituufu n'ekimu tomulaba ku TV tomulaba ayogera apapiriza nenyera mbaga yaye osinyiza obutamunenya kwanga naye basa ziraka zamu yadda jalaba naga kine sanje 5 we bampa kye bampadde nembeera awo kati kantanike byendya nga ndya biwanduka nga ndya byokya ne kati nekira kiki kyomwegomba koyo era n'abantu abeyo kibamulunira kyanneewunyisa lobeera mu standing ku nsonga struggle mu kiseera ekyo yali okyobola ku mulundi guno abanopumba bagira okukola akasunsula kaabwe bagende ku gulawundi balayo ku mundu bategeere mutuufu bantu 6 twakujjayo naye luli nze gundi batekamwa nze gundi kati balondangayo mulonde bambi ne batagamba kino kye tulonzeeyo kikutte kakoko kato kino kiyayu anti ombuuza bitayinansa byombuuza tebiinansa bakapyano bibyaggwako omuntu waba aweddeko myezi 6 yaba aweddeko tetuddamu tunoonya abaana abali mu kuzimba oba weena wani ng'azimba jje aba aweddeko kati motokankedde zifiati zanizo simanyi zani waliwo zino zaalinganga ezegundi ezebiti baweddeko badde ndabanga basobola okudda ondaga tewali nomwasobola kudda kitegeeza ombulya gwe gweyagala okudda mukugamba oitaanya abedi asobola boba kale
oyagala nti gwe bikunyumira ase binyumira yogera kati bobo oyagala bikunyumira abedi baba wakudda bajja kuba kyali badde nga bagamba abantu baffe bangi mukubagiza omwana wa gundi oyo olwakitaawe eyatukolera ekintu kino n'atulekera ekimuma ky'emmwanyi era tubadde batugendayo nga batusolyako ku miwendo bami mukubagize kale kyoyinza okugamba kale ekyo kyali badde kimuzza akati agenda kudda kukola tateesereza bantu tabakolera yateesa ki mpa bye yateesa abe osula mu constituency kibu yani gyosula wano nsulawe wa bedi nsulayo wa mpuga nsulayo eyo nanyina ebyobugagga byange tabalina lugendo kakati kankuse waliwo batuna ensere nomanyiwo Masaka kati kwerukamu ketudde kwerukamu waggulu ndawawo olabawo n'otula kapikipiki kabodaboda olaba bulungi abange nze ngenda okujjako aberi n'abantu bamuwana abaawano endulu gy'ofuna ababodaboda awo ebayandala nnyo ye olujja aniyo yagenda aberi wakati alazeewa oba kati akuttewa bambi kati alabeka agenzewa balaka bagenzeeyo omanya kitegeeza ekyo neva ku muntu ayingira awali enseri ne baggalawo ati wawo oli badde njagala nnyo ab'e Masaka bateekewa n'endowooza zaabwe ku mikutu gyammwe Masaka yankubira essimu njagala ab'e Masaka bateekewa n'endowooza oba omusajja oyo bw'akyama ewantu bakyakuba ebintu ate nateekawo etteeka nze bwe ndaba omuntu eyakuyamba nze bw'aba Museveni nga yannyambye muze onyambye bw'aba Kyagulanyi nga yannya mugamba oyo bali kunteekako kino ekisa kya Mukama bino mbifunyirwa kuba ggwe naye tolyanga bintu kati omuntu bw'olabayo ng'olaba amukutte ku mukono ng'amukuba enteega nze nateekawo etteeka bwe nsanga abedi mu woteeri situulayo tambula era namusanga ayingira bw'ati mu woteeri nengenda okola nga abedi n'ava mu mmotoka bw'ati nenniina nze situula musajja owaati aba mu constituency nabo obukyayi buli bwe butyo oba busingako nze simukyawanga na kumukyawa bali bamukyawa kwanze nkyamwogerako mumumanye mbu gyali naye waliwo abaga aloli yajja bwati ate nobatu wabeere yeegira bwati era omulaba ate ye omulaba baba tayogedde ku byabukyayi ayogera yeekwakakwata bwati baba tayogedde ku byabukyayi ayogera yeekombakomba bwati kale nogabula omusajja abadde naye emasaka ogimbuziza ate abantu akuwole toddamu kubambuuza bakola programu awo netugumye batuguma ngamba bendi ajja kudda biki madi awo kumakya saa 3 sajja akuba essimu ng'aje wali onze kali nawe ebyo tugume byayogedde byonna abedi anamwesimbako abaana afuna olw'emitwalo 3 abedi tajja kuweza bululu 10 nangamba nze gwoyogera naye ndi w'e Masaka ndi mu constituency ye naye n'obululu 10 luyinza obba obungi ennyo ngamba kishoyogera ati byomwogera muri eyo Kampala mubeera ku mikutu muri eyo mwogera n'effe eno abaako wa tiimu eyo nengamba kiki kati gwe wuyo nawe mpa confirmation naye mbadde nsaba babawe kaadi yenu abo beena aleero ba DF Democratic Front kibiina ky'ebyobufuzi kikyali kipya kibiina kyekyo kye batatagwanyaako mu kakiiko k'ebyokulonda ne kivaayo bulungi nnyo waliwo anti wulira wamanyako ekibiina ekya NUP abatuuka kifulume kifuuka ekibiina ekyo ebyabagwako babimanya kikyuke ebyabagwako abali mu kakiiko by'okulonda abamu babagoba kiki ekyabagobya simanyi kyabagobya sinze nabagoba akati olina okumanya muze ekyawulira nga kino munakikola bulungi abedi awo munatereezaawo bulungi tujja kutereezaawo era abantu tujja kubalimbalimba ekimala tulabe nga mbuuka tebamuwa kalulu munaabalimbalimba kale mukulu Nsereko awo n'abalimbalimba mu Kampala bonna abasumaali abo ne batagenda ku sayidi emu nja kubalimbalimba kukola ekibiina kyo kwengana ogeramu ebyo bitolaba boba kyonje tolaba ebibiina biriwo ebi birebera tumuddamu na kubyogerako tutandika okutunulira bino ebibiina waliwo NRM na NUP ate PFF ya Dr. Besigye eyo naye tulinga kateringa y'abagenzi FDC ya Nandala DP ya Mawu Mawu amajigega ate okuteba naye n'onoonye ebintu ekikula emitimbagana gyammwe gino gigenda kuleeta emitawaana kati ayogedde ku Mawu ng'abasirikale be badde bakwata ne bookisi abasirikale be badde bayambako bagende batereeze Mawu bajjemu obululu bw'abalala babusuule ebbali golowooza Mawu singa twali twogera
amazima n'obwenkanya yali ajja akalulu embalala amazima n'obwenkanya kaali badekavaayo bakola bye baagala ne bateekamu ebyabwe mawe okusigalo nga standings abeero ng'abuzaabuza era abadippi bami basaasira ebibiina tekiriiwo beekwanekwanya mpazi nga singa bonna beekwanyakwanya bakola ekibiina ekirala ffe tujja kulaba ekibiina ekiri mu kutawanya gavumenti n'ekino ekibiina awali mu kukola ssente baasizze kati bali awo babala kasooli banyonya ddagala lifuuyira kati banoonya bigimusa kati bali awo banoonya balabe kikammere kati ani gwe tujjayo mu Nuupu tujje gundi najja ayogera eri abantu mbo yakyuse ani gwe tujje mu kati bali mwebatu bali jangu nkwekule kati bali mwebatu ffe n'abantu ba bulijjo n'abalabi n'abaana abato baliwo bakye ekituufu naye nga tewali bali mu kukola ssente era bali mu ssente bakola era bakuwe ku ssente bwoba ogenzeyokko bakola ssente kati kontaina eri mu kuba ejja tenatuuka mutuusi wano eyagambye nti nimutongoza ekibiina nga ne bakyali bammwe ne batajjaayo bali eno MNUP batwesibyemu naye ne MNUP tugenda kuba mu makaadi bajja maliriza bazze wammwe oyo ndozo oyogera ku gundi ku Segona okusinzira statement yo ne Joyce baagala omulala yabadani naye kino nkisindikira Waiswa zanye ebyobufuzi manyi oli byabufuzi era nze nkwekitiibwa kubanga njagala nnyo omuntu oyo bw'atyo saagala muntu ateerya ali awo ng'alinga omukazi nga banyonyogera mu nyonyogere n'atunula gy'adda n'abeera oyo simwagala era nze bampita Kayono Medi munabyabufuzi omutendeke muteerya ntaba mutaseka era bajagala omusajja tazannya bweba NUP eyagala okukomyawo kaadi ya Joyce baagala bali badde bamuwa kaadi be batamuwa NUP egenda kuluzinga ekifo ekyo kubanga n'abakooba n'abakooba baagala nabbosa bagenda kunoona obululu obwenaali mufuna n'omukisa ogubba era nabo bagenda kubabba bwe bajja bwe bati naye ate kati bwe baleeta baagala ate namwe mwali badde bagezi bannange bwe mulaba nga omukazi azize egundi eri yalaba ettambiro eririyo nga eririyo ettambiro terijja kuba ddungi n'agamba mugende mugwe n'ekinankani kyammwe ekimotoka kyammwe we wali wadde omutendereza teyasigadde ono yalabye nga bw'apimamu n'ateekayo ebigere ng'alaba bikka n'agamba kansigale wano naye kati NUP bw'emukuba n'emubulizaayo awo baluuzinzeewo era awo omukyala we n'alimu ayina kati baagala bwe batamuwa kaadi ayinza okujja independent ekyo kigaane bwe bagiwa kaadi ne bagisitula ne bagiwa kano kannabbosa waliwo n'omukazi omulala awo baliwo nga basatu amazima gali nti bali badde bakwata kaadi ne bagiwa baagala wadde si mulungi naye mwangu wakukomyawo n'ogamba munnange nali muzeeyi nali nagenda ono yampubya omanyisa omukulu mpuugo yali amaze okukola ekigurupu kye ng'akitutte naye lwakuba kati abamu badda balaba gy'abatwala ate walala kakati muna yali antutta naye nkomyewo ngenda okulaba nga gyankasuka sijja kukomawo naye nja kuwuliriza by'oŋŋamba kakati ekiyinza okuyambako baagala okubaako okwekwatako n'aba NRM balowooza ng'owaabwe baagala mwangu wakutumala kuba ku kakiiko ka palamenti yakalemerako n'ebirala byonna kakati awo Yabedi bamuggyako engalo babe bamwesonyiwa be bamwana bamuziika ku kijja ekitaali kyabwe kati oye bamuvaako naye NUP bweba eyagala okubaako kyekola mukulu Kyagulanyi kamuteeka ekitiibwa abantu bwe tebampisamu eggaali bw'oba oyagala okubaako kyokola situla baagala akomewo kubanga konsolensi eri bbaliko teri mu kibuga bwebeera nga eri bbaliko ekuyambako obutaluzinga kaadi eyo naye bw'onaagireka n'esigalawo awo gundi ali mu palamenti n'abakoowa ali mu palamenti ate wane wa Segona Magoola Segona akalulu nze ndaba nkawa Magoola Segona toddamu kumwogerako Segona yagenda lwakuba nsonyiza kisaamukutte munamateeka mugundi nkimanyi munamateeka naye yagenda yali yegenda kasita wooli ekyo kimanyi bulungi genda naye n'abagirimu bo boyita emmere bamuteekamu kagundi kano bakayita
bakayita Seggona mwekalika mutambulirako buli wadde bamulaba akati tumala ku direct basola tetuwalibera tagenda kufuna kadi ate Seggona n'abantu eko kitundu ekimuletedde obuzibu bukodo wa musajja mukodo era Seggona yansobera kantu kamu mukuluzo no bampe kibamba yatwala ezo yatwana ezange ye mukodo yayigaawo wanga nzijukira wano oba mu milioni 10-18 mu motoka bagenda okoze motoka omukulu gwa mawulire ogumu ne guddayo mu constituency gubuuze ku bantu bannaye abakoledde ki ekyamaanyi laga nti iyo omusajja ne bambako sente ze zonna nabadde omwana wenga mulwadde ne musabye ku mitano n'azennyuma abantu bayogera ebigambo bw'oba oyagala Seggona tumumanyi mujje kunze Seggona alina ebintu ebi genda omusaba omutwalo eyatwala ezizo eyatwala n'ezange naye kati tugende ffena tulwanyise eyatwala sente zaffe sobola zikomyawo gw'abaakumaze omuddira bwayita ennaku 3 ng'omuwulira gye badde booleza mmotoka 10 kyabadde kitaayaaya kati gwe bw'oba mulonzi ogamba otya nga wamusabye ettaano n'azikumma tewali era teriwo kati nga nze ali eno eyange sigimuwadde tegaliyo ate Seggona tasaana nakuzza waaki Seggona munafuyiza okusinga baagala wano ali mu kibuga ekibuga tekiringa nga bw'olaba ate ekyalo era wano kadi omuntu weena alema okujja akalu wano kibeera nantale bikalabika bwewaffe mu Luganda tulina wagala nantale ng'akamulika endagu kabeera nantale era omuntu okukwata kadi yeena alemu yaba yeetulusizzaako bbomu wano yeena alemu kituufu kati nkulaga kati Seggona naye ali mu kadi ezo saawa zino kumusubira okugendebwa bampuga afuta ku makadi sina kugenda agenda kubeerayo ng'ateesa bulungi yo kadi lindako abulamu ennaku kadi ndoze bulamu emyezi ng'esatu myezi 3 gyaba mu 18-17 guno omwezi gwe twayingidde abanuupu kijja kunze abanuupu tebagenda mu kadi era mukwata mu fayiro zinga ne Seggona asaana awummule emyaka 15 ng'akutiikira abantu Seggona asaana awummule yes ekibiina kisaanayo omuntu omugundiivu naye ekibiina kipuluvinze kijjeyo balooya kati bw'oba batadde ku minzaani anti wulira awo ojjukira ebyobufuzi byavaawo bw'obirabira nkugambye awo byavaawo ono yewaffe Walukagga bwekinatuuka yewaffe mujaraba munnanga tubeera naye wano ojjukira oli alimu olukungu abana basoma bamanyi ajje basuuti ajja ne suuti naagera omuyayi tayagala kumenya suuti Walukagga ajja kuteesa ate abamuwa okubeera wa mmeeya naye batateeseza yigo baagala ebyobufuzi w'obadde obitunuulira wali bali abasajja abaasoma byavaawo biri wano Omulangira Kayondo wanso sibula abantu tuve wano bannayuganda batulaba mwebale kutuwuliriza yenze Kayondo Media na byabufuzi nga bulijjo mwebaza mwenna abali ebintu bino bisinga tugendako kubasomesa tubabuulire naffe ensonga tuzirabanga be muziraba naye kituleetera okwogera ensonga zino abamujjemu abamujajinge naye bye tubabuulidde bye bituufu abali eyo bannange mbabuulira leediyo bwekubikira togikwata n'ogikuba ku kisenge wuliriza bulungi omugenzi gye bagenda omuziika kikuyambeko okugenda okuziika naye nga leediyo togyasizza kati abantu bamwe tubagambye tubabuulidde engeri gye baggwerayo era bwe tukonyeeko abo bye bibaliko tebigenda kukyuka kisuubira twalina kwetaasa kuliikwawo okujjako mubasabire abamu tubasabire essaala ebamalirizaayo n'abaana abato basobole okusituka abamu batulemeddeko lwakubanga abaana baffe tuganye okubazimba nze njagala nnyo okuzimba abaana baffe kati omuvubuka ng'onomutwala mu paalamenti muvubuka n'omutwala ku bwa kansala ayinza okutawaanya wano naye omuntu n'abeerawo n'azimba obwakabaka bw'omu ggulu bwe tuba tuli ku anga eno ng'ebikolwa byaffe byakulaba wali kaakati ffenna tulwanira kikopo naye tiimu eno n'eno strika tuteekayo kama abankumye yasi wataba mukyawe jengo omuntu wona bado sizira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero ne Omulangira Kayondo Media munnabyabufuzi abisunsula era yabitenkukamu tukome wano leero tutandikira awo olunaku olulala akuume
atakuumira mpeera.